Ab'ekitongole kya Beya Group abalongoosa enguudo okuyola kasasiro n'okumusunsula okuva mu United Arab Emirates mu ssaza lya Ssajja bakyalidde ku Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu ofiisi ye mu Kampala ne bamubuulira engeri gye basobodde okumalawo ekizibu kya kasasiro mu ggwanga lyabwe. Bamubuulidde nti buvunaanyizibwa bannansi mu ssaza eryo okusunsula kasasiro nga bamuddamu ebisobola okukola nakavundira nga babyawula ku bitavunda. It's a huge site. It's actually almost double the size that we have in Sharjah, the one that you visited. Bakulembeddwamu Dr. Puneti Salna akulira emirimu w'okuntiko mu kitongole ekyo ng'ensinkano yeetabye ne Robert Mukiza akulira ekitongole ekyabamusigansimbi ekya Uganda Investment Authority ng'ayogedde ku nsinkano gye bazze babeeramu ne ba-investor abaagala okuleeta kuno ssente. We talked about our focus on agro-industrialization, both adding value to our agriculture and mineral raw materials here. We also had a discussion about the opportunities in the tourism sector. Sharifa Buzeki akulira ekitongole kya KCCA awadde essuubi ery'okumalayo ekizibu kya kasasiro mu Kampala. Waste management is even beyond KCCA. All the cities are battling with the same thing. And also the private sector players, because they have a contribution to make. Ssaabaminisita wabudde aba KCCA okukwatagana ne Ssaabalungamya wa gavumenti okussaawo etteeka erinayamba okulungamya abantu mu ndabirira ya kasasiro okuviira ddala mu maka gaabwe. You can sensitize, you can mobilize the local leaders within Kampala so that we make it easy for our investors. But we need to come up with a policy. Ajuliza ku bugenyi bwe yaliko eyitale n'alaba engeri abaayo gye bakwatamu kasasiro nga kyayagala kikolebwe. I was in Italy, in the city of Rimini. They find you having put a metal in organic waste. You are penalized. Iyo gavumenti yatongoza enkola y'okusomesa abayizi ku mutimbagano ku University Makerere okusobozesa abayizi okwetoloola eggwanga okusomera ku University eyo nga tebavudde mu byalo gye bali. Enkola eno etongozeddwa Dr. Jesse Muyingo, minisita w'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu. Enkya ya leero ku University ng'etuumiddwa Project for Enhancing the Distance Education Environment at Makerere University in Uganda ng'ewomeddwamu omutwe. Gavumenti ya Korea ng'eyita mu kitongole kya KOICA ekya Korea International Cooperation Agency. Minisita Muyingo akalaatidde abakugumbya enjigiriza okwettanira enkyukakyuka mu tekinologiya y'ebyenjigiriza mu nsi yonna basobole okutambulira ku misinde ensi ezakula gwe giriko. The grant we are launching today will significantly enhance e-learning at Makerere University, Uganda's premier institution of higher learning. It will support the expansion of online learning platforms, improve access to digital resources. Asinziddwa ne yeebaza minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Maama Jane Kataha Museveni olw'okwewaayo okusulula ebyenjigiriza mu ggwanga ne yeebaza ne gavumenti ya Korea olw'obuvujjirizi. The agenda aims at improving policy and regulatory framework for the digital education, improving learning outside and skills relevancy to the rapidly changing digital era. Ye Ambassador Park Sung ategeeza gavumenti ye bwegenderedde okuyunga ebyenjigiriza bya Uganda ku nsi yonna ne yeeyama okwongera okukwasizaako Uganda. Korea firmly believe that education is the foundation of national development, and our economic success was built upon strong investment in human capital. This support will go a long way in consolidating the friendship between the people of Uganda and the people of Korea. I must report to you, Your Excellency, that already Makerere University has MOUs with more than 5 Korean universities. Oluvannyuma Minisita Muyingo akwasizza ambasada wa Korea ne Profesa Nawangwe Ebirabo okubasimula ettoffaali lye batadde ku kisaawe ky'ebyenjigiriza. Project eno egenda kumalawo obukadde obusoba mu 12 obwa ddoola nga yakumala emyaka 4 okuva mu mwaka gwa 2024 okutuusa mu mwaka gwa 2028.